bakendeeze ku bukambwe. Kati oyinza kuba mwana wa munonga kumusota musango kigwalira. Bannange tusaba muzeeyi atutendereze ku bukambwe. Abantu bakendeeze ku bukambwe. Abasirikale be bannange ffe tusaba. When he came, he was in severe shock. His blood pressure was very low. His oxygen intake in the blood was very low. And there were other parameters that were worrying. Era afunye amawulire gageeraliikiriza nti kubanga wabaddewo okukakasa kati nti ensigo ye emu oba zombi zoonoonese. Kati kyetaaga okukeberebwa okusinga okusobola okukolebwa ng'ali mu nkambi eyo, era n'okukolwako scans ze batasobola okumukolako eri. N'olwekyo ndowooza ensonga zino buli omu yenna asobola okuteekako pressure erina okuba ng'eteekebwako okulaba nti aggyibwa mu nkambi gy'akuumirwa n'atwalibwa mu ddwaliro gy'asobola ebintu bino okukolebwa, kubanga ekiseera time ebeera nkulu nnyo omuntu okudda mu bulamu. Kati oyinza kuba mwana wa munonga kumusota musango kigwalira.